course you always okunyiga kubaawo omuntu yenna anyiga noyogera ebyakuno ne kuli ebule nebweya naye bodde mabega noga obambi because we bagamba oh your baby daddy is going through this and obulira muri bambi oli awo nga nawe kikutteko somewhere newankubadde nti ebibye batusibyliko wabanga gyali mulamu kubanga yitata omwana wo tata abeera waba afudde omwana bafuuse mulekwa yes kakati okusinga okuteekawo distance enene bw'aba takyagadde well and good kubanga omwana sometimes abaana bansi bw'aba atuuse nga naye ayagala mu mutima n'akyagala he can always be welcome nze newe nafuna omwana omanyi sometimes tukaita kabuli abantu bakusudya Gracie edobozi Gracie this olusi stani akikozesa no funengeri ya malala abantu batandika no ulire ennaku ne baga kamaama kandi bade kakola bwe kati naye kino kati nekyala nti okusudyoko we kusukka ne peer pressure abantu olusi bo livinga nabo juka nabo baba bakulabanga queen the like diva wafe uyo okukakkananga ebintu ate byononese bononesi. I changed for my girl because I love her so much. I love Grana. I changed for Grana and I was like no bwemba mbadde nyine ekintu kyenkola kuba navayo nenkola ne post omwaka nga gutandika but still Stan ever ayagala byononese buli lwogezaako lulimbadde nga buli lwogezaako okwepulinga yoga no this is not the Grace I want to be. Stan aba ayagala atukuzayo era ogenda okukakana ng'oyonoonye but it takes okubeera brave okubeera strong okwekiririzaamu n'obutagendera nnyo ku bantu bandwagon. Do your thing, go home, sit, look after your girl. You get sichiru omanyi nze nsinga emikwano mu industry eno ndowooza bwe ndowooza I love people njagala nnyo abantu buli muntu mukwano gwange naye kati you learn to limit and you learn to live life n'okweyagala kiretera obuzibu obiseera ebisinga buteeyagala when you don't like yourself n'olabanga gwe era mukama lwaki nze kino wakireeta gye ndi bikuleetera stress paka n'otandisa okukozesa ebintu otandisa okwejja mu mbeera wow hey guys you're welcome to what niyo omanyi edoza leli gende ddala mu base kati nze mfudde it's really amazing. It's been a good time. Simon Official. I'm the interviewer, and the interviewer is Grace Khan. Oh, but then I'm the host, okay. Kati so interview abadetana sorry host abadetana kwetegeka katwali kagenze kumpewo inakajjayo katuje bampa buto babate bakalabye damkati Hey, what's up? I'm Grace Khan the Diva. And guess what? Today, I'm going to vibe. I'm having a very, very, very sweet vibe with my one and only Mr. Simon Official. And guess what? Simon Sirika. Sewa mbade siri ready gwongwako bugwine ntandika kati nzizemu kati raddamu kati mu video etasaliddwa damu hello, what's up? Hi everyone, hope you guys are doing okay. How is everyone doing that side? I'm your host today, and my name is Grace Khan the Diva. In today's vibe, Simon Official, we're having, listen, Banange, when Nazo interviewing, I get a new. We're, okay, you know he's over talking, and I don't like that. It kind of nags me. It is nagging. It's okay. No, I'm really sorry. I'm just nervous. You know, this is my first time to be here, but I'm really honored. I'm very humbled having the one and only Mr. Simon on Simon Official.
Hello, sir. How are you doing? Yes, how are you? I'm okay. You're looking so smart. Thank you, thank you. I would like to thank my designer. He's called IV Knit Fashions. So he makes my attires. Okay. Yeah. Talk to your microphone. Come closer. No, I'm okay. I'm comfortable here. That's great. You look so great, Mr. Saimo, and I like that. Thank you for coming in for this interview. My name is Grace, and I have a few questions for you. Please go right ahead. Olemwa! English, my friend. Really? So you're having fun, eh? Okay, very much. So, Mr. Saimo, here at on at Chona Chechiri at Saimo Official. You guys, I told you I'm dealing with a crazy person. You know, he's so stubborn, but we have to bear with him. Eh? Mr. Saimo. Yes. I've always been watching you and following your interviews, and Thank you. and I think I'm really humbled having you, as I've told you. I've said it. And I'm as well. Okay. Who inspired you into this thing, becoming a YouTuber and something? And microphone, what is the one? Okay. By the time we joined YouTube, there were likes of Ibrahim. We had SB4 actually wasn't yet there. SB4. Yes, I was. SB4 is just come into the thing. Yes, but it was a few months after I had joined. So it was Ibrahim. There is Ibrahim Kassam. There is who else? The YouTube channels were there, but they didn't have faces. So there were many YouTube channels, but without faces. So the YouTube channel with a face, it was Wolokoso with Ibra. There is even Tammy Images. He's currently working with CBS. It is supposed to be him. Oh, sorry. He's a man, eh? Okay, sorry. Sorry about that. You don't have to laugh in my interview. Yeah, I know. Get serious. I know. Then by then we had a guy called Lupa. Yeah, he was working with BBS. Let me see. And he left. Who else? Yeah, he left. Who else? There are many people. But even Caviton, I believe. Captain Music. Yes, Caviton. And from there, you started maybe liking their thing, and you're like, let me bump into the thing. I tried out. And spice it up. But I had a YouTube channel before, but then by then I was still doing comedy, so I thought my channel would. Hey. Hey, you people. Hey, guno muliro gwenyini oguli ku Saimo Official. Hey, my people. In the first place, Mr. Saimo has said he was a comedian. And he's going to tell us about the journey into comedy. How was it? Very bad. That's why he was disappointed. No, maybe I wasn't funny. So I left comedy and I'm now here doing comedy. Which comedy are you doing? This? I do comedy in things I do because people always say I'm funny. And you can't be funny when you're not doing comedy. So I left professional comedy and I'm doing unserious comedy. Thank you for not giving up. I'll never give up. And that's great. Okay, hey, sweet people, the people who are watching us today on our YouTube channel. Your host is actually tired. Ruzungu Lutulumye. But you have to get tired. English is not easy. Kakana, I'm educated. Of course. Nga nkutandika sigwa ntandika nti nze ndi mukazi okutandika hao mujjeko ssente nga bba wange anti mu bitiiki nga something naye nga tubadde ffenna namutikkulanga okay ndi ku ssimu oba ebessimu okay kati gwe boss nyina okuba ne communication nga njogera ngonziramu
Nga Nigeria? Nga inani accent. Okay. Ola nkuba. Kuba. Hello. Yes, baby. How are you? Hi, babe. Hi, how are you? I'm great. You're good? I'm great. Oh, that's beautiful. I miss you. Miss you too, darling. The last time we were here, Yogera tugende maso. the last time you were here, you didn't do enough. When am I seeing you again? Do what? Kale kagende maso. Gena ali kusente wali gena ali kusente. Nemu omuzindalo oguleka nnyo. Enguleka nnyo anti mbanira. Leta nkukwatire. Aha. Kusente. No, babe. See, I've been working on a project, my new song Nachirija. Pro what? I have a new song and it is called Nachirija. Nachirinanka. Yeah, it is a traditional song and I've just released it. It's a 2013 song, and you know, babe, when you're having a song, the income, you know. I know. So you people, you don't have money. I know. So what is the problem? No, babe, why are you being rude? No, sorry, it is my accent. I'm nice, but the accent is rude. I understand. No, babe, see, have you taken lunch? Oh, of course, I'm already done. Oh, that's nice. For us, we eat in time. We don't like you. Okay. By 1, I'm already done with lunch. We have Slow our down, money. babe, I'm still talking. It's okay. Okay. I was Now, rude. Sorry. Kinda. I didn't notice. It's okay, my love. Okay, babe, see, I need 5 a.m. I'm kindly requesting for 5 a.m. So you need a change of 5 a.m. Yeah, listen, okay. babe, you're scaring me. No, I'm sorry. Okay. I'm sorry. I need to do my video, and you know, Mr. Jude told me. Mr. Jude is my videographer. Okay, so they sent what? Saint Jude. Saint Jude. Yeah. I think I've watched one of his videos. Babe, would you mind me taking you there? He's a good guy. You want me to meet him? Yeah, sure. Okay. Babe, when should we go there? He can give us a receipt too. Anytime, as long as you come to my place. Babe, let's first go pay for the video. No, you come to my place, you know, we Nigerians, I need to reduce my fufu. Kale, mubutongo ni yabanga temaniza kusema official mugamba mutya. I was just acting. Maniza mugamba muteka student muri bulungi. Tripad by banafa ba Rosemary Beddings genda basanga wali kasubi kubitala. Otuka kubitala tule echemanga. Wale chikube chikira mu chikoni. Wale chimba chita Princess Complex. Wogenda okubanga ato basanga banafa ba Rosemary Beddings. Genda yo kulobyo mitusenge byonna. Oyagala blanket, oyagala duvets, oyagala pillow, buli kimu kyolowozako. Rosemary Beddings ojja kubanga ato basanga. Atawo ngo video tuna brand shoppers basangibwa Kabalagala. Tuka ku Tripati Mazima Mall. Toyingira munda naye wansawo ojasanga edduka brand shoppers bakugamba nti batunda engatto ez'abaana eza black genda yo berenga tozifuna bamwambazako bamuwa ebirabo biyitirivu. balina engoye z'abaana ennungi ebintu byate biri original ali Grace Kaluno anegamina okunegamina teri abifunyeeko nakati obugoye tebulina gye budda ne bw'obukubamu omo n'obuteekamu ki ebyokuzannyisa byonna Grana bye yatandikiramu brand shoppers ku nsonga z'ebingoye ebintu by'abaana byonna gendo baninga abanoonyako ajjawo naso kyonda mulombi wa Dduwa agamba nti munoonyeko ku namba ya WhatsApp eyo yogereko naye ku nsonga yonna ekutawanya ekulumya omutima kyowulira nti kitambula bulungi mu bulamu bwo munoonyeeko ajja kubeera nga ate akusalira amagezi wamusaliwo wamu amagezi mwenna ate musobole okuba nga ate mukivuunuko ekyo Arapex Star Adhesive Cementers Spat Tiles genda mu hardware zonna mu ggwanga obeere nga ate omufuna nina Grace Kande Diva ayina oluyimba olutambula toyina strike toyina copyright mu music wo no. What do you mean? So you would singa muteeka ku channel yange mweno video tebakuba video yange. No, I don't. Kasoka tuwulize mu kayimba k'engoma enganda. By the way, this is one of lumu ku nyimba z'engoma enganda essaawa zino lw'amaanyi kasoka tuwuliremu katono nnyo ale tukomewo n'akapeera ate tunyumyemu emboozi egenda beera mpanvu ntono nyimpi ate tubenga obulamu olunaku mwana wange Nachirija tekoti nekubulira ine nsonga Dula wa Nachirija uliniza nekubulira
njogezako kisinga senga yamugamba ensonga leetera akakopo ka caayi n'akakeka kanga kakala nami kyogezeko si muzannyo ogenze mu bufumbo kuuma ekikututte safuuka nakapanga olugambo lwewalenga luleeta emitawaana kuuma ekikututte safuuka nakapanga emikwane ate eno njogezaako kisinga senga yamugamba ensonga leetera akakopo ka caayi n'akakeka kanga kakala nami kuwulire kyogenzeko si muzannyo ogenze mu bufumbo kuuma ekikututte olugambo lwewalenga luleeta emitawaana kuuma ekikututte n'emikwano egyo gyeyagaliza nnyo manyanga wogiteeka tofuuka nakapanga adaagania bebima byasayina yes ke kayimba akali mu kutambula ako currently by the da nzijukirako ndowooza it was early days of the New Eagles kabagamba mulaba nti abaana abo bayimba ne Grace Kani ayimba. Wow, thank you. Eyo ne bakomedi nagifuna kwani nali ngenda twakusana ku Darenazi ndoza gwe mundi gwe mundi gwasoka kuva mu New Eagles wali ovudemu yali suspension one of naye nga mulaba nti yali suspension gabagamba nti olaba bali mu bagamba nti bayimba nate Kani ayimba so naye owuliza oluyimba lw'engoma engande nga tuvudde mu kusudia luyimba lw'amaanyi ogamba otya Kani nsanyusa okulaba Simon obulamu bulungi bagamba batya bolese waka bendese waka balungi tebaliyo bangi olisa nani ndeseyo baby wange grana neba anti be abamulabirira awo mudekea babira bakulaba nnyo bakufollowinga bokawo oliseyo bendese atera tali waka twalize wamu bendese ku kyalo ewaka ndeseyo wati olekawo ng'ogaddewo nganzigaddewo nganzize wano Juu yabadde Valentine lwe yakuyisizze tyasinnabayo ka post ko ng'oteekayo ku bimuli naye nedda Valentine it doesn't mean it can be my mom asobola okubeera ani kati Valentine wange kyogera nnyo mu mulambo mu mbeera y'okwegumya si kwegumya kati Simonze buli kimu nkifunye mu nsi eno when it comes to love I've been loved tolina kyotamanyi kati sawa zino speed sagala mbatwale nnene ntuuka ne mbawumuza banjagala kati mbadde ngezako okyambuuza njagala ebibuuzo bino mbenga memory kola mbese rumulumu speed ya and ogenze n'okona my Valentine was really nice because I took a very beautiful photo shoot nengamba anze ngina bera wanjawulo manyize ndi wanjawulo ebifaananyi byange nja releasing luvannyuma nga ndi mu dress ya kabine grana nenga be my Valentine nemuwaka mulina smiling that was enough for my Valentine nira muntu ajagamba wanti wetaagawo anko inshallah walabye ebifaananyi nga birimu ba anko naye twatufuneyo lunaku lumu nga Kani gwatijja ku kyalo kuno oba newangulire otwalire munnange kuba ndooza nkulabikidde nga yeetaaga anko toli bubi nkyali bulungi sweetheart tonoonyayo anko I'm fine. Ujja kuddawo wengumye nga weetaagayo anko. No, I'm fine. Buli muntu yeetaagayo anko. Now, do I look like I need one? No. Ate obeerawo otya? Mbeera nnyo mu studio. Munaye engeri gye mbeera busy. I do a lot of music in studio. Kati ate nembeera nga I'm a mother. Ebintu alina obudde bungi. Ngenda kugwawo bwenti ate nga nkooye. Katonda ali mu ggulu agamba akonye ku malayika gabulya ekisoko kye. Batekayo no nezili good effects zaago eza TikTok Gabriel jango uli Kani alimba ngabampa ne bateka munakando wi agambe tamisinga nesaimo kale nga tuvuddeyo ebyo kale ni wandyagadde musajja singa Katonda atuuka akasena akatuuse wandyagadde relationship efaanana etya gwe nga Kani nze nganze first of all I would like my agement obanga tagenze nnyo ku myaka jange Kani gwe omusajja w'emyaka gy'omusobola tutawumumanyi tombuuziza byensobola ombuuziza nti wandyagadde kinkyakuwa byenandyagadde kojja ogenda mu maaso ate kojja ojjidde wakyamula nsonga ombuuziza wandyagadde nze nno tujja kakana nga nkw interview nze kaakati
omusajja gwe nandyagadde ombuza gwe nandyagadde omusajja nga tagenze nnyo ku myaka gyange nandyagadde omusajja nga we slay together we do everything together nga tuli ba agents obanga ansingako katono gwe nandyagadde naye ate mweno ensi gye tulimu ekisinga obukulu becoming soulmates omuntu yenna bwaba genuine jendi bwabeera nga soyimirira nange bwabeera nga waddala nga he's a good person I would actually fall in love with him with what he does you get I wouldn't even sandifuddeyo nnyo kuchoba kikuba ebintu byokwagala bino bya Katonda naye osose kumbuza nti wandyagadde atya wandyesabidde gwe nandyesabidde naye engeri gyekiba yajja tonkwata bubi osegeera kati owuli oyagala kunjokyesa ngonjokye ku TikTok omuntu bwanywa amazzi onyinya olubuto bwoti ogawulira nga gakubagana wayo kibadde ogawulira munda muli gakubagana kati gwe wenyenya mbwoti owulira nga love okyayinamuko nina love actually love and my love is I'm a genuine person and I'm very open ate njagala nnyo ate mmanyi ngatte eno gy'olaba nga tuvudde mu kuwaana ogirabe gikwateko engatte eyo ogiraba nkwatire engatte eno omuzadde atulaba eyo yonna ogenda mwana we agenda kwambala engatte eno mwana yagino gikwateko tosudiya because abazadde badda ku masomero njagala bafune value ku sente zaabwe nenga tuyasende eri mu sente nga mmeka enamba ya brand shoppers ekabalagala ku eri okwo manya abantu batya sente naye nkakasa nti sonna sente ze munakkiriziganyako ku ngatte eno omwana agenda kujambala emulekewo agiwe mwana munne naye ajambale yambala mulabe ani botayambala neki ekutuuka right so banafa ba brand shoppers basangibwa Kabalagala ng'oyingira mu Triparty Mazima Mall ne togiyingira awo ojja okusanga banafa ba brand shoppers Kabalagala gendayo oberenga ate weefunira engatto naddala zino enzirugavu ez'abaana abadda ku masomero omwana agenda kwambala engatto kirizo obagaana engatte eyo agenda kugifunamu agenda kujambala okumala ebbanga ddene nawe omuzadde ojja kusevinga sente. Aunzu bina shaitan rajim bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Haji Arun omusomi w'edduwa asangibwe Bulumaji ku luguudo lw'Ejjinja kola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu ababulijjo kola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga kola ku mikisa egy'emirimu kola ku abo abaagala okugenda ebweru omuntu ng'okozesebwa amajiini okozesebwa saitwani ebyo byonna mbikolako osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp. Mu nsonga za love nga binyiiza maybe pride malala yes amalala like okulowooza nti toli muntu wa bulijjo I mean you think you brag around kuba goli muyimbi ombuziza kinyiiza kati nange nyina ensonga lwaki kyenkuwadde yes I hate sagala nnyo guy bragging akwefula wakabi as if you think olwokuba on dating nti onsinga oba tonsinga mba nkukwatiddwa nange it's just love nengamba kankwagale ngati ndikugamba koze ombuziza nenkugamba obeera tonsinga naye okubendinga low nenva ku show nembako kyenkukolera okubeera ku simu yo ne woba oli bweru wa ggwanga nembanga nkugamba babe have you eaten babe this babe that tobeera mbulwa kuba oli mugagga nnyo basi sikuyamba nkwata bulungi naye tubeera tulina okubalansinga so I think pride enyiiza kyensobola okugamba nti when someone is proud I fucking hate it I'm really sorry so kadiva barnaye naye for the first time tuchogereko kiveewo kani
Saimo jangu mpola no tukyogeko kiveewo akuba ennyano limbuze yani ani gwe nalowooza byeni mu kulowooza omuyimbi yani muyimbi ki oyo muyimbi gwe basiba kugulana mwekwana nti kirungi tomentioninze erinnya I think for respect ya mukulu oyo putting it out badde nsaba kale nema muntu yaleeta so okumanya yeah I think it is just Mwekwana enough mutya. of the trauma sikyayagala nnyo bintu grana byalituuka mu maaso n'ambuuza nga mwekwanako no mbadde mazo sikiwumbyewumbye ekyo ekituufu era ngenda vaayo kimala Simon tekyamala alowooza abantu bamanyi ansi entuufu kati babeera awo kubanga ekisinga obukulu nakirijja ye waali luyimba lwakabi babeere ku life endala bagireke tujja kubayita nga grana graduate ate abaana ne bagenda ne basukka eyo ne baleeta embuzi kati ey'omulala gwe yatikka ku kimotoka ky'amanda ne bagamba eyo oba ne Grace waffe bamutikka ku kimotoka ky'amanda nze kyolanze ngenda kuva ku lugambo nate odduvaako waliwo bintu byolaba nga tebigwana nga tebirina we binyumira na mu bantu naye ng'ogamba otya Simon mwendi ogamba otya manyi badde ndudde okukulaba kituufu adde ombuzeeko tutatwalaanikidde mukwasama kibi ekyamuzeeyi byajjawo be muganda wange may his soul rest in eternal peace nemababazaala wala ngenda okugamba nti simala akaayi era Sirakai Masaka district Masaka it's Masaka kitundu ki kitundu owe they are playing with tamanyi nawaabo no badde bakubyakayimba batuzaala Bukunda bw'otuuka Bukunda no slopinga notuuka mu subcounty y'Ekyannamukaaka onayembose bamala yatutwala manyiyo sebo okwata ku lw'ekyotera kati ewajjaja wange wenakulira ennyo era ebyawo byensinga okutegeera then ewa taata wange obuukawo ebyalo nga 3-4 si ekyodopa n'otuuka ewa taata ew'omugenzi taata wange kati ffe kale ffe nga ffe abasatu mu dadi waffe oyo yafa kati ffe tumanyi nnyo obukojja kubanga twakula ne jjajja ne mami temwakula nnyo na taata tetwakula na dadi kikyomujjukirako anything kyomujjukirako dadi nagendayo I think I was pregnant nali lubuto lwa grana nengende waka just of recent nga ndirinze nja olimba oba lwali luyimba ki kuzimu kuze nasembayo ne tunyumyamu nansabira Bible then nangamba ogenda kuzaala akaana akalungi nga tekabuwala ate nali simugambye bambi aka yatebereza nti nali simugambye nti I just wanted to nali njagala blessing so that muleba nvayo bulungi nangamba then netwogera netukirireyo mu mwanyi nabako ne beyangamba personal staff yali funny yali musajja wa rwali musajja mu kibange kyo kantu gwe wasooka okusisinkana nayo kwogera ne mwogeramu ng'abantu ebiri close oba waliwo n'ebyombuto sijja kulimba Simon munaye taata tetwasaali naye mbuto tatange yaleka abaana 22 naye ndowooza nabo nali manyiyo 2 bokka abasigadde nabalabira mulumbe nga tebansinga n'obukulu nga bakulu musajja bakulu n'abakyala abakulu era nembeera proud oh my god wano bali mumwogera ku TV excitement temugamba nti ali mukwogera ku taata ate omugenzi atali excited Diana ali ku TV ayogera ku abadde akamala okuzannya oluyimba lweso tusobola okuwulira ebiri ku TV abaana beeyogeza nnyo bayinza okudda mu kino byetwogera ate ne batandika wamu badde ogamba mbadde I'm really sorry mbadde ngamba ekya daddy so kati abaganda bange nembalaba ku olwo then wasanyuka how did it feel okulaba nga olina baganda babakulu kyali emotional kyali kikwasa ennaku kyali kikaabya at the same time kyali kiruma okubeera nga saasobola kubalaba ate ngenda okwesanga nga bamu balina ne company zebadde bakolamu wano ng'omu nali mu meetingzeeko even somewhere baba beeka
mu bino bye tutagala ebyaffe naye ng'ate nali simumanyi kwegamba kyali kyewuunyisa naye ng'ate kisanyusa akuyamba bino bye tuzunga e Kampala ogenda osanga sisitawo nga ex wo n'ogamba katondawo ate awo ffe tetwatuukawo naye munnange kyali kyakabi okubeera nti ate osigaza family ne gy'obadde tomanyi so kati kyali kirungi then kwolwo lwennyini lwe nabalaba about daddy yali anjagala nnyo yalinga proud of me nga ndaba ku TV n'akuba essimu nzijukira Grace we yafa Lady Grace nga bagudde ku accident yakuba amasimu mangi nnyo n'alinnya n'okulinnya najje Kampala yawulidde nti Grace yafudde teyasooka bitegeera nga omanyira omuzadde yeah of course ne jjajja we yafa wonna yali mugonvu obulwadde bwali bumuluddemu bwali mu lubuto unfortunately munange naye era namujjanjaba yali asaba gw'enkomerero naliwo yeah moment teyali nungi byali bya nnaku nnyo kubanga nange ng'omuntu nali naye obubuuzo bwange bwe nali oba oli awo ntegese maaso naye ate munaye ne sisobola kubumubuuza ate era naye kyemanyi yalina bingi byalina okuŋŋamba kubanga buli we nafunangamu ka time nga ngenda mu kyalo nga tutuulayo bati mu ntebe ye mu ddiiro ne videos nzirina nnyingi ng'ayogera eri musajja mukristaayo nnyo ng'akunnyonnyola n'akubuulira ensi naga ensi si nnyangu n'akubuulira weakness zaabwe era ezaabeerangawo between ng'abazadde n'akunyumiza how it was so it was amazing nali nkyamwetaaga nnyo kuba yali musajja walwali ate nga waddala bambi just like me he was too real. Omuntu ajja kubuuza ekibuuzo you're a mother right now. Yes. And when I'm at you're a single parent manimbi. No, you're not lying, I am. Do you pick any lesson? From? Ngokozesa scenario ya muzeeyo naawe. Nga naawe oli single mother. Ng'olina omwana. Eyandeetaze okugenda mu bulamu bwa taata we. Do you pick any lesson? Of course I do, because ebiseera ebisinga ekisooka abazadde tebasobola kusobya tebasobya yes ate omwoyo gw'omuzadde omwagala nga bw'oteekeddwa omwagala ate nnyo kubanga yabadaddiwo ate yaba mamiwo. The lesson I pick is sikola ensobi saimo because ensi yonna endaba n'abeewaka. Omwaka kino nkigamba nti mu byoyogedde we are being real nayina obubuuzo bwange nesifuna ansa zaabo gw'oli mwana ebyamama tewabikola ki tewabimanya. Now we have a grana omuto atamanyi ya mama na taata awo omuntu wagambira nti oyina lesson gy'opiikingamu oyinza obutaddamu oba oyinza okuddamu n'obutaddamu. Okay, nkutegedde bulungi awo kyensobola okugamba ogereza ku grana. As a mother nandyagadde to omanyi tewali kitaggwa ate omuliro teguzikiza muliro. Mba nandyagadde to setting up, what would I call it, okuteekawo pace esobozesa grano connectinga ne daddy we because gye buva ne bwenkana he'll always be the dad. Naye taata w'omwana I think tekyetaaga mujjako nnyo ebintu bino bizibu kubanga nange nyinza obbanga nange byenjogera ndowooza yange okitegeera naye omuleka abantu osobola okuleka omuntu bw'atuuka ekiseera nga oba oli awo amaze okukula amaze okutegeera obulungi kikyateekeddwa okukola you welcome them back into their child's life. Okay. It doesn't matter who or who. I haven't mentioned anyone. No. We are not discussing any personality. You welcome them back into their daughter's life. And of course you always okunyiga kubaawo omuntu yenna anyiga n'oyogera ebyakuno ne kuli ebule n'ebweya naye bwodde mabega noga obambi because we bagamba your baby daddy is going through this owulira muli bambi oli awo nga nawe kikutteko somewhere newankubadde nti
ebibye oyinza wabanga gyali mulamu kubanga itata omwana wo taata abeera waba afudde omwana bafuuse muleko yes kakati okusinga okuteekawo distance enene bw'aba takyagadde well and good kubanga omwana sometimes abaana bansi bw'aba atuuse nga naye ayagala mu mutima n'akyagala he can always be welcome. I think it's a good lesson. Ensisi yaffe we live once and we tulina kola byetuteekeddwa kukola ne tweyagala ne tukuza abaana baffe mu mpisa ennungi ate ne tutabakkiriza kola nsobi ffe ze twakola nobeera too protective. Kale kusema official kyekyo mayise ebisinga tuba tukola interviews zino tetuli olina okuwuliriza ng'onyumirwa ate nga bw'oyiga. Ebiseera ebisinga Grace bw'ayita mu kintu public figure ate nawe noddamu n'okiyitamu ebiseera ebisinga kikufuula omusiru lwa nsonga nti ate kiteggo kyoguddemu walabako yali akikoze eki yali akiguddemu kubanga ate ffe maybe ate olumu tubeera out of contact nammwe lwa nsonga ate ebigwa mu maka gammwe tetubikola ki tetubimanya osanga naffe tetwandikoze ensobe nnyingi ze tukoze naye ate ebyokulabirako tufuna bitono okusinga mwe kubimukola ki bye mulabirako kana nzeeyi bw'agenda kati kijja kusinzira oba kituufu oba kikyamu ekisooka did you complain in any way fellow artists didn't support you? No, why would I complain? By the way, Saimo, ku nsonga eyo yennyini nnyini I think I'm the most lovable person mu bayimbi ba wano ntegeeza my fellow artists kubanga bw'oyogeddeko abaana abayimbi ba wano banjagala. Yes, sometimes tugenda tulaba abayimbi wano gamba guni alina omutima omubi ono alina emsembi naye nkumenyera ebintu bino wammanga njagala njogereko abatono ku bo tinsobola okugamba nti buli muntu alina depression gyali ayisemu buli abumu avaayo nakonfensinga nagamba munnange kino kyali kintwala gundi n'abeerawo nze nsobola okumenyera bwe ntandika okumenya amannya g'abantu abo mba ngenda kwerabira abalala bangi nnyo okitegeera okutandikira ku mukulu lutaaya gwe nasiibanga nzoganya I'm sorry olulimi lweri gwe nzoganya means okutawaanya okudda ku Irene okitegeera atakoowa nobanga leero okola kino n'abeerawo n'enkya n'omutama n'omutuuka ku naavu esembayo n'abantu batandika omukubira essimu olinga agamba lwaki kino lwaki kiri you get because mukulu Simonze kyejje nkyuse. It's not even I think 3 months okukyusa obulamu bwange ne mbuteeka mu position wembwagala ate ndi comfortable now and I'm a very sober person now like wembwagala ate weewo ndi comfortable you get buli bwembadde mbubadde bwakwefumba you get so okutuukira ddala ntandikidde ku mitwe emikulu okutuukira ddala ku bakozi bannange be it Bettina be it Atoyo ye be it Jovan Luzinda, be it Henry Mwanje, let it be Sasha Brighton. Nga tekitegeeza nti sibanyiiza. Ate tekitegeeza nti nabo tebanyiiza. But these people have always been there. Ekyo kiba eyebeera favor. Let it be Rachel Namiro. Nze oli bw'avaayo n'agamba mbu abayimbi tebanziikirako. Owulira? Obeera olimba. Omanyi lwaki? Nze Mukama alina omuggo gwe yankuba. Nembanga nakafirwa jajja nkyanyiga biwundu ate ne muzeeyi n'agenda kale bya maama byali already kubeera ne wenajira mu Eagles mama yali akafa era mukulu luta ekyo n'akitegeerera nambudabuda ng'omwana okitegeera kati ate jajja agenda okufa nalaba laavu y'abayimbi n'abataasobola kujja omanyi omuntu okutuuka buli okufa kugwa bugwi okufa simbaga mbu bagenda kukubira essimu bakuyite nalaba abantu engeri gye banjagala I was so surprised seeing the person I would call Andy anyway I won't talk about that bajja kutematema obuntu obwo ate ebyo sikyabyagala Kojja Kitonsa Jovan Luzinda kati kibeera kyekyo that is your favor okitegeera abayimbi tebasobola kujja lwaki abayimbi bayiika nnyo mu kufa kwa jjajja wange ba Flash Love baani nga we naba mentioninga babalaba ku TikTok ba TikTokers baani abayimbi baso bazaali meka abayimbi ba Rising Stars baani that is love ate nali sibasuubira was a surprise you get omuntu akutindigira olugendo n'aveno najja mpaka mkyalo eyo yonna yonna nga wolaba olugendo lweyo eyo love omuntu akubira akasimu nafuna amasimu mayitirivu nnyo omulumbe lwa taata you get of course it wasn't physical nti ba appearinga
ne buli muntu engeri okufa gye kuva engeri okufa gye kugwa obugwi. Now I was surprised Madam Diana Nabatans, she did a lot mu Lumbolo munange buli ekyabulangawo tosaana kikkiriza, you get Maureen Nantume, Mami Jean Nakachwa, Bettina, like Carol Nantongo yatuuka naye gwe omanya amafuta ge yavuga mu mmotoka yeeyo engeri gyenywamu nokira dda sisobola nakiisa mukama nze neebaza webaza mpisa mbuyisa mikono mu maaso olw'akafeva mukama ke yampa ate era ne mwebaza okubeera nga nafunye yamala nanteekako ekisa still nentegeera mu period eno nti nina okwezza nsobole okumakinga abantu bano proud because they have been there, the media has been here. Nti media atuuka n'ekiseera ne banga bambi tekyankuba nga bagamba bugambika nnyabo because balina humanity munda, you get. That is why nze Simon kizibu nnyo kati okunsanga okujjawo nga kintu kinyigiriza nnyo tinsobola okubwatukira ku kamera n'enkaaba kati. No, I learned to be strong, I learned to fight. Nategera okulwana, nategera okurespecting abantu, nategedde ensi engeri gyetambula. It takes time to understand this world, but when you get to understand it, it's always worth it. You know, question it looks like a turning point. Naye buli muntu yenna okufuna kibayita turning point alina okubaako ne experience emuleetera okukyuka. Nti singa mbadde nsala ekkuba emmotoka neyagala okuntomera buli bwenda emmotoka eringa getting close to me nga ndaba etwala obulamu kimpaliriza okubeera careful buli bwensala ekkubo. Olina kyojjukira mu bulamu bwo kiwagambirako naye this is not the kind I'm supposed to be. Lwaki kino nkigamba nti we've had people nga bagamba abaana ba New Eagles bayimba. But Khan is unique. Naye ate ne bamaze nga bagamba naye ate bw'oba comparinga mu levels of success ate si abakulembedde. Ne bakiza ku kiri kyogamba ekyakuyamba okukyuka. Now kiki kyogamba ekyo ekyakuleetera okudda okufuna turning point ey'obulamu bwo? Simon no interview yange gye nnina okukola mu maaso eyo oyagala ate njogerere wano kyesandyagadde naye byonna era byebimu ekisinga obukulu kubeera nti kukyuka. First of all nze newe nafuna omwana omanyi sometimes tukaita kabuli, you know, abantu bakusudia Gracie edobozi Gracie this olusi stani akikozesa no funengeri ya malala abantu ne batandika n'owulira ennaku ne baga kamaama kandi badde kakola bwe kati naye kino kati nekyala nti okusudioko bwe kusukka ne peer pressure abantu olusi bolivinga nabo juka nabo baba bakulabanga queen. They're like diva waffe uyo okukakkananga ebintu ate byonoonesi ng'ogwa mu bikopo oyiza okubaako ate oluusi ebintu obaolyawo byokozesa okyegeera. I'll disclose that maaso eyo. Okyena process gy'oyitamu gye tusaba Katonda akuyiseemu? No sikyalina gamba nti bwe mba wakugiyitamu kitutte emyezi ndowooza ng'ebiri nga kiweddewo ekyo kyesigenda kwogerako wano. But I think it's never too late for someone who is talented. I believe I'm talented kubanga abantu abamu oluusi bagenda ne bagamba obuzibu bwe kalina keesudiya seesudiya nenekkiririzaamu nga neewooberawo n'ogamba I'm good in this manyi osamba omupiira kalina nga esigenda kugamba Simon nti manyi okola kino but at least nsobola ogezaako okuyimba. And for the time I wasted nyina obudde bwe nazanyiramu mukaawe mabega sikyejjusa lwaki nkyejjusa naye kati it's not time to kwejjusa. It is okwekuba mutoki n'okuyiga kubanga waliwo abamu munnaye nga tebasurvivinga mu mbeera eyo nga bafa because by this time I would be dead. You never know. Waliwo bangi abatayita waawo wayita. Kati maybe this is the time I have to be proud and I'm like mpiseewo mukama mulungi ate era niwabaawo nga wongambye ekyo kyakuleetera okubeera bwoti nti kati okyuse. I think ne interview yange kati ogiraba nja kukidisclosinga mu maaso awo naye nga kyali kinene ekitegeera. But there is no need for people to know about it now. Pose ekirala I changed for my girl because I love her so much. I love Grana. I changed for Grana and I was like no bwe mba mbadde nyina ekintu kyenkola kuba navayo nenkola ne post omwaka awo nga gutandika but still Stan Eva ayagala byonoonese buli lwogezaako luli mbadde nga buli lwogezaako okwepuulingayo ga no this is not the Grace I want to be.
sitaani aba ayagala atukuzayo era ogenda okukakana ng'oyonoonye but it takes okubeera brave okubeera strong okwekiririzaamu n'obutagendera nnyo ku bantu bandiwagon do your thing go home sit look after your girl you get sikiru omanyi nze nsinga emikwano mu industry eno ndowooza bwe ndowooza I love people njagala nnyo abantu buli muntu mukwano gwange naye kati you learn to limit and you learn to live life n'okweyagala kiretera obuzibu obiseera ebisinga buteeyagala when you don't like yourself n'olabanga gwe era mukama lwaki nze kino wakireeta gye ndi bikuleetera stress paka n'otandisa okukozesa ebintu otandisa okwejja mu mbeera naye kati Saimo nkulabikira nga ateeyagala kati neyagala I love Grace njagala Grace mukiririzamu ensonga lwaki osobola okunsanga wali wa mukulu Chris Luge nga mugamze ndese endongo yange bagikube nga I'm smart I've refreshed I'm good sina struggle ebintu emu depression etukuumira mu struggle nobeera nga gwe weerwanyisa nga banno baga Grace tukwagala naye olinga agamba tetukwagala ngulaba abantu bonna bagala kuwa butwa bakutta oba oveewo kumbi tebalina tabbu gwe buzibu bwo so was my own problem and I fought it. So is this a personal initiative oba waliyo olina okubaka abantu bo involving baali bankooye waliyo baddekawo nga abantu bakwagala nnyo naye nga bakooye lwansonga nga bwe bagamba leero ekintu enkyo kiddamu omanyiza nga tokyalina kyakukola okuleka kwerwanako nga ggwe otuula wekka noyogera ne Grace ayogera ne Kan nayogera ne Grace. That is how I came up. But nabo we balabanga Grace ne Kan kati bagasse. They give you a hand. Buli omu olaba kuwa flowers. Grace, you're looking good. Mane Grace, that is what they wanted from you in the first place. You get. So shikeno ogeno maizango laba balinganga bali bakwesamba tebakwesamba laba tebakwagala ninga batukateme nga bakyakusobola. Yeah, but our friend bali bambi nze mu nsi muno mbuliriddwa. Naye nga siwulira oluusi nga omanyi omuntu ayinza okugamba omwana yavedda mu kavubuka owa 20 something. Why would you be like that? Naye nkugambe sometimes it is always stand tayagala birungi bulu njukira ina akantu kenayimbyawo kuba wakalabiko ku TikTok ka challenge kabadde nga nyimba ka City Regular wakalabe. So I just sang chali wange Grace kakwate akantu doctor wangali awo nangamba nyimbiramu anyumirwa nnyo nga nyimbe yo je nabadde jendi eyo kati ankwata wati ka video ne nyimba buyimbi akantu ne ka trending akantu Grace Kan nga siraba yavuma ninga bambi n'abantu balaka banjagala banvumanga kuba bankowa ne bakabaali bakuwa bitambula nange yes true so kandi nga wogenda okujja revealing amasa nga bogambye ne maybe ekigambo 1 or 2 omanyi abantu batwana nnyo okuva mu bintu ebino bigaana okusobola okutereeza obulamu kigambo kikyo oyinza okusibirira omuntu ali awo nga naye alina kyalwana alina wayagala okuva nga atuka time kuba what I know about addiction depression otuukayo ebintu ebyo byonna bijjira wamu ate kasita bikwetuumako byonna oba ofudde naye buli omu anti emmotoka esobola okukukuba nga olimiridde na wano ku DBS never nekutomera akasera munaku n'ogamba I'm not supposed to be this kind of a person naye nga ate tolaba lukugulira kuva mu mbeera eyo bigambo ki by'oyinza omuwayo mu dakiika ng'emu ekisookera ddala asobola okufiira ddala n'afa ne tumwerabira mu bintu ebyekisirusiru bwe bityo naye ng'ate si bya kisiru omanyi abazungu bakkiririza mu nsonga eno nnyo ne wano mu Africa no one cares people do not care naye byonna where everything fails. I think my friend told me one thing yangamba nze ndi mukazi musiraamu naye tolowooza Grace nti ebintu ebimu bituukawo lwa nsonga nti lwakina ngamba naye nze mmanyi ebintu byonna bwe binnemerera kubanga naye yali ayogedde naye nga bimutamye nagamba manyi bwe binnemerera nyina we neesibira have a place ne nteekawo omusaalo gwange nenkaaba nensiiba nenkola kino nekino sigambye nti nsaba nnyo nze nsinga enyindo naziwumula dde nange ndi ku duniya nkola byenjagala but Grace I would advise one thing era gwe gusembye okwogera nawe mpaka lwolyetereza go and pray si kusaba mbogendo ogambe mukama no go and just fall in love gendo ogwe mu love ne Katonda
that is what I did. I just went down ngamba kati Katonda byonna biganye. Kanzirewo. Kati ngenda kuddewo naye nkola ebyenteekeddwa okukola ebisigadde kola okwagala. Nenvuunika amavivi wansi nensaba. Sigambo nno bannali musabi nnyo nti nze nsinga njagala kubuulira abantu mbu musabe mboba ndi pastor nedda naye ndigezako kugamba nze kye nakola. Ate n'ekirala ng'ovudde n'ebyo byonna osooka kukkiriza. Bw'omala okukkiriza omanyi okukkiriza noga nzikiriza admitted ebiganye kati mu kugaana bambi muno byendi mu kwekubizaamu emizimu tebikosa nze nzekka birabika bikosa ne kabebi kange ka grana ke nefula nti njagala nnyo bambi birabika bikosa n'abantu abanneetolodde bakwano bange abanyambako musically bambi birabika bikosa ne family yange gye sibeera nga bangeya birabika bikosa n'ekino nenga no I'm breaking this chain njijjawo kati. That is how I got up and I was like nah I'm not supposed to be like this. Teri muntu yangamba nti Grace kira ku machokole bo tuba weesonyiwe kino no. I woke up and I was like omuzimu gwa diva ogondemo go sit to say I'm a diva. I have to come back and be another problem my dear. Now when gwanide nina entebe yange gye nino tuulako. Nentula omanyi obudde bwe tumalamu ebyo bintu by'okwesiriwaza mbusimanya kino ki abantu babeera bakuyitako ninga no kati njagala wali. Yes badduse miles enkana wano kati njagala wali era ke kati kennonye kano shegera buno bwe twaddukanga mu race ku ssomero olina kwasa kati I don't care about anything. Boli agenda kwogera ki nkeetaaga nensituka nengamba wemba neetaaga kati I have to compile myself. You know kiringa kera kumachaga nti jagala sente ziva mu Spotify ne wali nga music otali organized taliyo ogenda zifuna otya nawo. It's like let me use this opportunity to do this and this and this. I want my talent not only to go because it's not late for me. Kubeera wano mu Africa okka. Naye kati wenjagala we wali okitegeera. So I had to confess and I'm like no. By the way banga siddene nga nvudde mu mbeera eno. Okay. Siddene naye so far wendi njagalawo. Wenyumirwa. Nenyumirwa neyagala nnyo just no neyagala. Bwenkera kumacha nemba nga navudde kushonga we navudde jeru gazi nkozi show zange 3 ndi organized teri promoter gwe nkuba naye ndulu okitegeera teri kino teri muntu gwe msiza mugali natera go buy samwe gali olu. But this is beautiful but nangomanyi mu bulamu dinayo essa abantu abamu ebasse mu nzita etalabika nga bambala obulamu bwe bataliimu ne babeera exposed mu kasenga tebasobola kwewozaako. Omuntu n'atuuka time n'alwala ng'asirise nga tetukyasobola tetulina mukisa gumubuuza nti owaye twalabanga eyali obulungi what happened nga talina mukisa gwerwanako. So bw'olaba omuntu n'avaayo na opening up nze ebiseera ebisinga oba omaze oba tokyalina kigambo kyosobola kufuna gyendi nze nga Saimo. Because I believe ate mulimu gwaffe wali tugukola tulina okubeera entandikwa y'enkyukakyuka. So kino kigenda eri ab'amawulire ndowooza naffe tugatteko olaba nga Khan is trying okubaako waatuuka ate omusika kumuzza mu bya violence muyambeko atuuke wali ate mubeeko ebipe bimuzimba. Yeah, sure. Izo bwendowooza. Yes, because we all have different addictions. Waliwo buli muntu alina ekintu kyalwana nakyo. So I won't come up nengamba nti nze nali wenti oba nakuba omuntu ka microphone ku stage osere bisinga mne fete twewozaako tosamuga nti mne najja sawa westi nentuula buli ajja yakuyitako tajja kitegeera ate tojja kubeera na kubulirizibwa gwanga bajja gamba star serebo kasikota microphone ku stage nenga tebakutegedde nti mne naawe ogenda okujja wali walina byewaleke waka nojja n'okyagamaawo okitegeera kati bw'otuuka wali bo ne bayisawo abalala webityo kozinjuka ne mama wange Marine Nantume yambuzaako ka incident ako nagamba gore twadde twakwogera ate wagenze kuba bantu mizimba ne munyonyola ye n'ategeera nanga no toyina kolawo otyo wadde onyiiza otya. So nakyo nali kitegeera but kyendi mu kugezaako okugamba nti ebitujja kumiramu oluusi biba bingi but Katonda ye tatukoowa ate Mukama naye oluusi aba wegamba akutunuuliramu naga bonaabona n'ebyo byolowooza mbu bya addiction byo you will come back kasita obulamu bukuwadde era woomala
weza weka tetwetaaga nnyo advices nyingi kubanga abantu newo bakabira tebafaayo they don't care ate kiri mu Africa wano abantu tebafaayo but gwe wennyini nnyini otuula ate tebakugamba Simon Mbogo osobola okera ku macha ne weekutula ku kintu ekibadde kikulyamu just like that gwe bagaye yestani it's a process ate kati olaba lulingo nsolo banga ndi kurana ku kintu olina veri najenanga hala banno Grace nenkwambalira ne kati I would just say oh bane mkwano you get njambla nkuvira because tewachaliwo kindya I'm sober I'm good. I'm here to give out my vocals and be a sexy, beautiful black Muganda lady. Come on. Mboze tosobola kugwa buwanvu bwayo but anyway candles it was nice okusharingako n'abantu I think tewali kiri necessary kuddamu kwogerwako. Wow, you like the interview? No manyi ebyokwogera biyinza oba bikyaliyo are they necessary? Ensi tusobola okwogera okuva ku makya paka akawungeezi naye bye twogedde byetaagisa esi yateeka nti tulina kwogera bwogezi tulina okwogera ebyetaagisa so nga Sayimo mu process nga tukola bino bye tukola nze nina omulimu buli kwota okubaako obulamu bwe tukyusizza yes kunaddala kweno channel ne ku TV gyenkola we need to have a life ne tugambira ddala nti ekyuse esobola okuddamu neyonooneka that's not our job no mulimu gwaffe is to choose to change that life so osobola okubanga otwegattako bw'olaba support her share her music omanye ebiseera ebisinga mugamba nnyo abamawulire nti be bali ku side eri eyagala ebyonoonese naye mwe temumanyi contribution yammwe Grace abadde wano nga tuli naye mu interview n'awulira nga bakuba akayimba ke side zeeri she was excited how about if you share her music if you watch her music if you listen to her music nti ne wabanga akyalinamu ekyo kyaganye kimuwa confidence n'abo abantu bazzemu okunnyaniriza nange kanyongeremu so the only support you also okuwa Grace kubeera positive and if you positive to her someone will be positive to your child because bino ebintu byewuunyisa nze nsobola okubanga ndi soba nenzaala omwana nabeera completely opposite so kakati ate nga nze sobola kumukyusa naye because I changed her life ate nawawankyusiza omwana tumalirize tumalirize like why basibule abalungi abali ku Simon Official nkulu Simon neyanziza nnyo okumpa omukisa guno okwogerako eri abantu eri eggwanga bamaama bataata omanyi munnaye nze abantu bano banzaala anyway and they like me kubanga bannaye enzoganya gye mbavuzeemu speed emyaka egyo egiwedde mwandibadde mwanneesonyiwa dda nga ndi ku unfollow naye bambi mweyongera ku following and that's really amazing thank you so much to all my role models bena disappointing Gule yakomyewo ate yakomyewo n'oluyimba olulungi olwannakirijja Gule is a changed one mbadde nsaba mumpe ku matu mbadde nsaba mumpagire munyongereyo chance nga muwala wammwe nga kasista kammwe nga kaliddalu wammwe nga everything mama Grana mbagala nnyo era mbasuubiza obutagenda kuddamu kumpulira okujjako nga ntaanya naye ate era still I'll always come by dressing ku kintu kyonna ekibeera kiguddewo bwe mbanga yes kubanga ndi muntu naye mbasuubiza okukyuka mbasuubiza I'm already a changed girl we mwali munjagala wendi sigambye nti siri independent ngenda kutambulira nnyo ku pressure y'abantu but at least ebintu ebisinga ebikyamu nabikyusiza because I got my lesson mwebale ku butankowa mwebale kunjagala mwebale kumpuliriza mwebale nnyo mwebalire ddala n'emikwano gyange abayimiridde nange bambi mwebale muli bangi industry yonna mwebale obutankowa omuntu omu n'ofiirwa abantu buli ddakiika naye abantu nga batindigga engendo bambi mwebale family yange gye ntegedde obukulu naye family yange mwenna baganda bataata baganda ba muzeeyi njagala mbagala nnyo era mbatumiddeko mwenna baganda bange bonna babaaba n'abato bange mwebale kunjagala mweyongere okunsupportinga tutwale ate family maaso ntwale music maaso nsobole okweyagala oluyimba lwange olupya baluyita Nakirijja channel yange eri Grace Khan Official
YouTube, then Instagram eri @GraceCan the Diva. Maybe mpozi no mumbeja we busoga abasoga mulio bagaba bacha kodeo omumbeja Grana Ilona Kawalaka nginako mka following ko. She has a page for those of you abaina bu gigs. You never know. Grana is a very beautiful woman. Aina masa malunja like that. Mumuwe mirimo tubakubira obulango. Jogede bubi. Neyanza mkulusaimo. I'm really humbled. Kale, tukumaka tukisoul nako olwaleero. Thank you Rosemel Beddings babera basango okasubi tukakubitarakira nga genda mu kikoni kizime kya Princess Complex gendayo. Thank you Brand Shoppers basango bakabalagala nga ku Shripati Mazima Mall gendayo. Thank you Sheikh Haruna Seshondwa te oya musange ku namba ya WhatsApp ne mu bitundu bya Jinja namba yesimu ikwereso banga omukubira na kwa location. Thank you Arabic Star Adhesive. Kale mbere bulungi mwelaba.